Toli mwavu ku Bukedde TV. Eno ye Bukedde TV nkwebaza okubeera naffe. Nze Innocent Gusulwa kanyemero ka Toli mwavu mutwe gugwe mwavu. Waliwo omusajja bamuyita Les Brown, motivation speaker. Y'omu ku basinga okunzizaamu amaanyi nze ng'omuntu. Yabadde annyonnyola jjo alina we yagenda mulimu abantu abacomplaininga buli kaseera. Nze Katonda tanjagala, bano temunjagala, temunfaako, tata tanfaako, mikwano gyange biki, abeera mu complaininga, mwali munkoledde ki? Kiki wali onkoledde? Agamba yali ku airport, n'alaba omukyala ng'ajja, ng'ali bizza gy'atambula ali ku ssimu. Waliwo omusajja alabika ng'omuyaayiyayi w'ebirevulevu, rasta, n'ajja. Omukyala abajja agenda kutomera eddabirwa mutagirabye, omwami n'amuggulira oluggi. N'ayitawo. Agamba nti teyatunulira amabega wadde okumugamba nti thank you wadde okola ki, yasigala atambula butambuzi. Ne Les Brown agamba nti wadde omukyalo yasigala atambula ateekwa okuba yamanya nti waliwo amugguliddewo naye teyafaayo. Agamba ku lunaku lwe lumu lwali lwa njawulo mu woteeri, musajja ng'alya ne famire ye, fooko n'egwa wansi, bambi weyita n'ajja n'agijjawo n'aleeta endala. Oli n'agenda mu maaso n'emboozi nga tagambye nti wadde thank you, mulimu gwe alina kukola. Agamba n'ebirala tetulina budde. Mu nsi eriyo obuntu obutonotono obutukoledwa bwe batukolera bannaffe, ne twetwala mbu balina butukolera kubanga tuli baakabi, kubanga gwe mulimu gwabwe, kubanga n'ebirala. Nedda si bwe biri. Obuntu obwo obutono ke buli kuvaako bw'otasiima banno babukoledde, ensi egenda kukaluubirira era togenda kuwangula. Buntu butono nga mpa ku peni oli n'agikuwa. Obuntu obutonotono omuyimbi Judith Babiri yabuyimbako bukola kinene mu nsi muno, ne abasenga beefulya ddala batabulaba, n'atunula eri nga walinga watali kibaddewo. Ensi negenda mu maaso. Kikyamu kusiima busiimi, tomanya ati woli musanga ate n'akuyamba ekinene ne musobola okuba nga mweyongerayo. Kimenya omutima okuyamba n'otasiimibwa emirundi egisinga. Kyalibadde kirungi n'osiima, kigambo bugambo tokiteeka mu ssente zo. Toli mwavu, mutwe gwo gwe mwavu.